ya setala ndi mulalumbo ngena nendi asabwasa wali oyagala kwasa tala lyange lino eryebbeeyi ligula obumotoka bonga bonna ne mubba ne miliona 20 buloba gabbimwe obo obutaala bwa milioni 5 milioni 20 mujjako mbawaddeko mukaaga kale munzirize 15 mutereze obutaala temwewuddisa kyogamba teri yalaba mu nsinga bannombe buloba kyoganze ndi mulalumba laba mbu justice kyovola nabawereza Justin. That's why I sent you Justin. Mbu yetonze gwali onnetondeddeko okunnombe buloba wali wetondedde ku basawo wali wetondedde Evelyn Mike olaba nayogera nga akyalina waya temunnamwetondera poliisi tejja bayamba nayo yabalaba ebuloba nga mukuba abantu ekyabawonya ebuloba ate nawo nali mbasobola naye ekyabawonya kuba waaliwo abantu mu kisaawe saayagalawo victim yenna atali mu bintu byaffe nayagala nkwatire eddala obwo simanya bumudogo bumukubwa bukadingo bukadomo bukawujirizi bumukene nayagala nkwate obwo bwennyininyini obwo ate kati bukyanga temukomawo mwali mulabye nga nzimugezanga ne mukiddamu. I will come back. I can just nzikakana kuba manye kanisa boy njagala bagamba bro okwetonda kisoboka kubanga kyamaanyi okusinga ateetonda naye nange lwe mulikeera ne munneetondera okunnomba ebuloba lwe ndibasonyiwa kasita mwetonda okunnomba ne mukuba abantu ku stage ne mukola ebyekidongo mbu mwagala mumala okuyingira omutego mbu mwagala justice babagulire mwaguyingira dda watula mu mutego ng'ogumanyi nali nida kintu ekyo nze namanya kasita mwamala okuba Evelyn Mike mwali muzaako nze tevola natandika okweyisanga atalina kyendaba nga fala nga njagala mujje era mwatuuka ku high table muzanyire kwabo muli bakozi ba petty crime muli ba pickpocketers mujampinga abantu obo bu petty crime tutwalaba ku cartels ku mob mafia jikira President Kenzo bwe yabagamba nti biri mba mafia yali ategeeza nze shegede bana mbaniriza awuliranga simu kufa je muli banji mbalaba ate twakitegeera muli batono naye nga May 17 tugenda bwa byabaki byabanene bino byabanene balabye mujja tegeera ekikutula omukira gw'ekikere olwana agambye wetonze twali mu peace talks it's okay n'okwetonda bannaye okwetonda kiswaza ndooza mulaba entegera ya buno obusajja okwetonda nakyo kali kyafuka kyakuswala kyovola tebagenda nsambya kwetondera abasawo kyovola ban'omusiba aganye okwetondera gwe yakuba amannyo kyovola bo mujja kuba okay nze ninga mmese numa nfuirira bange yetonda ate ne kuba sirap sawa yonna nkyuka kugamba I'm sorry nosembeza oluba nendo kuba pa tukata abadda ngamba sorry nze sawa yonna nkyuka wali ombuliddeko mu mboozi z'obukola chembo oyo bwaba si AI kati omusiba ali mukomera ate yabadde ayogera atya kuba naye muwulira mwaiga AI mwaddira n'omuyimbi wammwe ne mumuyimbisa ennyimba z'abantu abalala muloozesa abalala mbu amanyi okuyimba nga mukozesa AI mwe bakabaka ba AI eggwanga lyonna likimanyi
banna yateka maleno chikiliyalinga agamba loboozi sigange kale nakyo tukyo in fact katugambiye gaba gange nga netonda okwetonda si kibi okwetonda kuzibu nnyo bwaro jongera abali ba Mayirungi nga naawo galya nze nyinza okulya omuddo gw'enkobe nze nyinza okulya omuddo ogw'embalaasi ogw'omuddo gwammwe mulye eat your grass nze siri muli wa muddo mujja kukozesa buli kimu ne nabalema you will do it all manya agali aga white gafuuse ga green emulago babasaza obuboolo mu lubuto babuze ne we babuteeka kati ate buli lunaku basala ono munno bakamugjamu akaboolo temukyalina manyo gabawedde mu kamwa gaba banguse muli ku AI munyigambu Palasa agambye Palaso yetonda I am unapologetic kambabuuze mu luyimba lwa Zawi Masavu atenga gocha radio ye yayimba oba si radio AI osegedde kakati okuyimba n'okwogera kye kisinga obwangu kati oli yazze walimbu banyiga kompyuta ne bakyusa obuloboozi leetayo obujulizi ng'essimu yange yeeyogera leetayo obujulizi ng'okubye ku ssimu yange oba n'ennamba yange ogina bino by'abanene nze sibeera mu byabaniga sibonga n'abaniga ndi munene ebyabaniga ebyabanene byabaki era nze bwondaba mbonga n'omuniga manya ndi mumujja mu byabaniga muteekako mu biki mu byabanene mbwate mbu naawo jonkera abali ba Mayirungi nga naawo galya nze mutabani wa Mayanja akulira ekawempe ndi Amayirungi aga Mayirungi mulye bambi mulye obwomi bwa Mayirungi gansuba bannange oba Katonda ndimugamba nti nava ku nsinga siridde Mayirungi mwe mwensiimye ge gagenda n'obbatwala mu ggulu ajja batuusa mwefudde enzige munakyo kibamba bufuuse bad example eri abaana abato babalaba bunaawo oli muli wa ngaddirwe nali ngalidde kale tugambe yenze kyogaa ndi muli wa Mayirungi nawulidde bagandi togalyanga nako oyo AI mujja mukozesa enyimba nyingi muzitaddemu omuyimbi wammwe atamanyi kuyimba asumbuye abayimbi mwe mwagira Uganda yalina abayimbi abayimba ng'omuntu ayimba n'owulira ng'omuntu ayimba ensi n'ensituka naye kati muleese Nasale Rhymes kyani kyange ndeete